abamu bajja kwogera emisikatisiya ne bakako nankozesa nandwaza okitegeera nze munnange nze mundaba nange nze omuntu seeguya musajja seeguya kitonde kisajja yes emusikatisi namusanga ku NBS media wenamusangira then kuba nalina byinza okukolako omulabi waffe omulungi wa Blaze Media tukwaniriza akawungeezi akaleero tuli ku Skypins Tours and Travel wano ku Aruna Mall Entinda level 3 ndi n'omu ku bandoza abakozi abapya saawa zino wenjogerera abakayingira te ku Skypins Shifu Lugambo oti asooka obuuze ku balabi baffe ate obeeyanjulire. Balamusizza bannyabo ne bassebo amannya gange mpitibwa Shifira like saawa zino ninga like omukozi wa ku Skypins Tours and Travel. Yes. Shifura twalabako ke mabega awo ndowooza nga waliwo amawulire agatambula ng'olina ebikusumbuwa kusookera ddala kansooka okusaasira bwe biba nga bituufu ng'olabye n'ebikusumbuwa bijja kuggwa neera bijja genda biggwa mpola mpola. Tukulabye nga Don Chris ayingira mu nsonga zo emirundi n'emirundi okuviira ddala ku nsonga eyasooka bwe mwafuna embeera ne Ozambe najja nayingira mu nsonga zo natuuka n'okuwa iPhone 15 ne ku mulundi guno tulabye ng'era addamu okukola ki okuyimirirawo. Ki ekisinga obateeka into connection oba like okusembeza Don Chris gy'oli okubeera nga asitukiramu nnyo ku nsonga ezikwatawo? Sooka byonna ziba mpisa na buntu bulamu. Tugambe nti oli muntu mulamu? Simanyi naye sijja kutimba ndozeekenyi yajja okubuulira. Era yakubidde essimu nagamba ojje bakuba omulimu bwamukubidde n'omusaba? Like yankubidde okusinziira mu mbeera gy'obadde? Okusinziira mu mbeera gye mbaddemu like sigamba nti yankubidde ng'alaba kale kyabadde essimu eyo embeera naye Don Chris nga ye musajja wattu singa bamba omusanyusa ayagala like omuntu okubeera ng'ali bulungi so omuntu ate okusafaringa ate some people badde bamanyi nti nali nkolera Skypins kati balaba nti nga ndimu embeera baba bagenda teekawo liri erinnya. Yes. Bwe kityo kibadde. Essimu yo kyagirina omugaga gye yaggulira? Njirina. Yeeno teva ku bisambi. Mashallah nti kati abamu bayinza olowooza nti engeri gyafunye ebizibu n'essimu alabika gye yasooka okukola ki gye yasooka okukola ki gye yasooka okuggyawo. Tekisoboka ate tekiriba kubanga eyange njikuma ng'akalira ku mwana. Ebizibu n'ebijja nga bifaanana biti? N'ebijja njagala nnyo essimu yange bambi kubanga kirabo kyekyebeeyi kyange. Yo Ozambe toddamu ate netulaba nga mulinga nga abaddamu ne mukolagana nabalako ko bifaananyi mwaddamu embeera eri yaliwo neggwawo? Ekituufu ekiriwo tewali buzibu bw'amaanyi nnyo ze n'Ozambe twogera tuli bakyali yes tuli bwe tutyo naye tetulina buzibu talina buzibu nze naye talinaako buzibu. Embeera yaliwo yonayona byaggwa tewali nnyo ekyaliwo eky'amaanyi kubanga nagenda netwogera ng'abantu abakulu muvubuka ku muvubuka. Yes. Okubeera nga wajja mu limelight olw'okubeera nga collaboratinga n'Ozambe bwe buzibu okubeera nga otandise okufuna challenges oba wayinera ebikusumbuwa before kubanga sometimes omuntu kasitajja mu limelight ebimusuubirwamu biba bingi asuubira okubeera nga yeevuga asuubira okubeera bingi ebibeera bimukola ki ebimusuubirwamu kati sometimes ekyo oluusi kiyinza okuaffectinga yes kijjanga ekirungi nti olabiise mu bantu nti bakutegedde naye ate oluusi ne kijjanga challenge. Tugambe mbuno limelight ene ekkosezzaamu? Kyenkosezza ebya ddala
bankosezza entuuka ng'oluusi njagala nakwekweka abantu olwokuba bakumanyi n'abaana abato batuuka ne bakugobera mpaka mu kikomera ne bamala ne bayimba nga bungi bujja buyimba Shifula. Kyokka ate nga singa oba olina ekikusumbuwa nti ki abantu bo tebasobola kikkiriza nti naawe oli muntu nze like ndoonya okwogera ebyange ebikuluma n'omukwano gwange bayitawe n'emikwano gyange ndooza abamu sitera nnyo bagamba byerekereza nze nga nze ninako senga wange mu mutima ate n'obamu n'emikwano gye abategeera nga Don Chris n'abalala bosobola onyumyako ko nabo oba tofuna budde ate bunyumya na mugagga omugagga kyo njogerako naye sometimes era naye wabeerawo ekinjigiriza nemukubira nemugamba nambeererawo nanjirawo omubiri naye akyalina obudde jjukira kati ali South Africa ennaku zino tali mu ggwanga basobola okukwata amasimu go era asangako mustikol nayogera nawe olwonsi waba n'obudde owulira otya okubeera nga tugambe nti ofunye oba omuvinze step eyinza okubeera nga egenda mmalawo embeera nebadde ekunyigiriza kubanga kati oba ofunye omulimu kati nga wano ku Skype nikitegeeza ebizibu otandise obikubira bye sometimes obanga newe watandibadde wano bw'obanga obadde n'ekizibu nga kyetaaga katugeze ssente ne bakuwa omulimu nti wano tolowooza nti kiyinza owewukako owulira otya ku sayidi batya like owulira otya okubeera nga Skype nze ekusembezza kubanga lyandibeera ekkubo erimu ku bijjawo ebizibu kyo kituufu mpulira bulungi mpulira bulungi ddala kubanga olaba ssaawa zino emirimu gya bbula omuntu wavaayo nakuwa omulimu si kyangu oba olina empapula zo nga watuukawa naye kati gyetaaga ani akumanyi noba nti yesu ani akumanyi guba mukisa funa omulimu gwose ofunako akasente akawera obadde wano Kampala wano obadde wajja n'opangisa oba bazzeeyo eri waliwo Don Chris we twamulaba nga azze okuwa essimu eyo gye yajja ewa maamawo najja n'ebintu kozi waluddawo eyo yali mutundu ekigaggaza ono mutundu wano mutundu ekigaggaza maama muli eno mu kigagga nga ne federation ate mubeerera ddala wano mbagagga just jeje wange ensonga eyo ngitegedde bulungi waliwo emabegako awo nga tugenda mu show ya good life show ya good life eya memories of good life maaso awo nga tuli ku rehearsals nakulabako ko awo ekabalagala we baali bakolera rehearsals yes naye mu kuvaayo walina ekibinja ekikuwerekerako era gwe nayogera naye nemugamba Shifula ate teyafunye abakuumi ki ekituufu ekyali ekituufu ekyali awo kwaliko abamaneja bange kwaliko ndoza n'omuwala wamulaba she's my bestie she called Esther she's my bestie yes kati emmotoka gye mwalimu yiyo oba yabakyali sirina mmotoka munange anti we nakulaba ne ttiimu neŋŋamba Shifula like ayagaggawadde kati omuntu anti yakulaba oba akulaba mweyembera waddamu n'akulaba yeebuuza ki ekyatuukawo obadde ki teyali yange yali abo abantu bange benali ntambula nabo kati abo abantu bewalinga otambula nabo enkolagana tekyaliwo oba mwagenda ku break osobola omaliriza ebikusumbu like when I'm moving up nagamba let me move on settle my life tereza obulamu kuba kati nkuze sika nti buli kimu ngenda kirowooza mu basajja noonye like sirina nnyombozi nabo nnyo basajja balenze ate okaabire bali eri so wasazeewo okule omanye nti okula odda mu maaso kootereza obulamu ng'okyalina amaanyi yes kakati olwo tugambe nti otandise okukola wano official oli ku mulimu wetuviira wano tukuleka oli ku mulimu officially ndi ku mulimu naye I'm going to start tomorrow
tomorrow on Tuesday officially. On Tuesday because nyagenda waka senguke. Hoze ennaku zino badde obeera ludda Ndi abamutundu. kumpi ne wajjajja oba ewajjajja wennyini? Kumpi ng'ewajjajja oluusi mba missingako n'empitayoko. Kati ogenda kudda eno omugagga gye yakufunidde ennyumba ewalala. Eri ensonga z'okusasula renti biki ebibadde bituuseewa era bibadde bikuyisa bitya mu kaseera kano? Bibadde si byangu rentals nga omutegeera ate osasula amazzi ate olina osasula amasannyalaze ate you have to eat ate wuyo olwadde buli kimu n'ogamba ngenge nasalawo nti nage byekulire bigumu. Ate nga tolina mulimu guzza ssente nti tolina mulimu yadde kubanga emirimu gyali gistopinze why kyali bwe kiti emirimu abantu abaali basobola okumpitira obulungi bali basobola okumpitira ku akawunti yange eri gye bakola ki gye babaninga gye babloking eya TikTok bagibaninga simanyi kyekyagituuka kubanga even if I search it's not there nenkwata nezigolawo ka akawunti kange kaneeno okitegeera kati omuntu okuwa omulimu ng'alaba kano aka akawunti ko kaakatandika atandika atya alaba nga tolina following. Wekityo wekikati waawe nanyigirizibwa ennyo obulamu ne butabuka so nga wali oba ne following waliwo akuyita nagamba nkolera akalango kano biki nomala nakuyita tejangu nkujja sika challenge oba kitegeera kyenkugamba kale nempulira nga natuuka ekisa nga mpulira amaanyi gampedde nendowooza ebintu bingi so sikulimba. Omwana ye ali luddawa? Omwana gyali yenkana ati 3 years. Yes. Bambi abeera ne jjajjaawo oba obeera naye ewaka we muli? Omwana gyali asoma. Gwamusasulira fees oba ali ne taata we? Ndekaamu gala bannoonye. Shifra ebintu byo mbiwuliriza bulungi nga bw'obiŋŋamba. Twawulira luli wakola oluyimba nno ne lutrendinga nnyo wano. Tugambe mbu mu kkula kw'ogamba okukula n'ebyokuyimba wasooka n'obissa ku break kuba manager bwabo wabayimiriza. Bitadde. Obita? For a moment oba ojja kubiddamu? Nali n'ekyayi kyekituufu. Akati gwe obalabalamu wali olaba ki kyolaba? Olaba nga olinamu talenti ng'olina okuyimba kulina gye kukutwala oba okiwummuzza osobole okuconcentratinga ku kyo ekiyinza okuzza ssente gy'oli kuba sometimes waliwo ebintu bye tusobola okwesibako ng'oluusi tewaliiwo mukisa gwaffe awo nga tekisobola leeta ssente kyokka nga tekitwala ssente. Gwe ki kyewalaba? Ekituufu ekiriwo ekyo ekintu ky'okuyimba lwaki nakita nagenda olaba sigamba nti ojja kukwatamu oyimbe buli kimu kitunde oteekeyo katunde nakitera ddala kati gange eri wenfunye omulimu kafokasinge ku mulimu gwange poziko bana baagala obulango ozo sente osobola ozikola amateeka ga Skypins gakukkiriza okusigala ng'osobola okukola obulango obwo? Ganzikiza kubanga yenga ye kimusanyusa ennyo kubeera ndi bulungi nga ndi happy. Yes. Kubanga yakuyamba nga talina kyakwegulako nti oba kino era nasigala ng'akola ki? Bwe kityo bwe kiri kubanga kati ku mulimu ninga ali omukozi sigamba nti ambassador. Yes. Kati gw'olowooza nga onaasobola okwasaganya emirimu gino bagikusomeseza n'oba ng'onaasobola okubikola department gye bakutaddemu gy'ogenda oba ng'okwasaganya? Kati kankubuulire kino eno ng'ebintu byonna ogezezaako kiganye oba ng'ofunye awantu osobola okujja akasindu oteekayo n'omukwano gwonna nja bikwata oswaze abo ababadde boogera ate nja baswaza agambire ddala mu kamera ndeka dedda ababadde bakwogerera ogenda bakola ki? bajja biraba ogenda kukola bategeere kola nina okukola
sometimes wogezaako Allah n'akuwa second chance ofubanga nnyo olaba nga akutokola ki ogikozesa bali ne bakola ki ne baswala era kyo kituufu mba nina ogikozesa kuba kati naye nasa kyajjawo nti nayingira midiya sina kyagikodda kubanga midiya ekugjayo n'oba nti weekwekanga mu ttooyi emabegako awo ndowooza ennaku nga bbiri waliwo akafaananyi akafulumye waliwo yakoze vidiyo nti okoze wenna wadde nga nyinza olaba nze tokoze kusinziira ku kyebabadde balaga badde bagamba wakoze naye kati saawa zino nyinza oba nga kyenalabye si kyendaba naye mukogga ne bakwata ne baleetawo akafaananyi ka MC Cuts wekubyako oba ekifaananyi ng'olina MC Cuts awo ne bagamba oli n'agamba mbu mwabagamba mbu Shifra akoze temulaba ekifaananyi ekyo gwe yali naye kiriyalinga air abantu obabuulire nadde weekubye ekifaananyi n'ensonga lwaki wakyekubye baleme gamba kubanga omuntu omu asobola okukola vidiyo negenda viral neebuzaabuza abantu bangi abakukkiririzaamu olunsi ate nga si bituufu actually buli omu aba alina endowooza ye ekyo kankyogere buli omu alina endowooza ye abamu bajja kwogera MC Cuts yanebakako nankozesa nandwaza okitegeera nze munnange nze mundaba nange nze omuntu seeguya musajja seeguya kitonde kisajja yes MC Cuts namusanga ku NBS media we namusangira then kuba nalina byenza okukolako namusanga yali neriri puzzle I think so on that time mu concert ye namusanga naliri puzzle kubanga era byonna babyogera oba okitegeera so that neŋŋamba leka nkole ki leka neekubisa naki naye akafaanani ng'engeri munnange MC Cuts mulaba bulabe kuki ate naye ali mu limelight n'agamba nti kiri ize tusobola okukola ki tusobola okwekuba ebifaananyi by the way abantu badde bawogera nnyo bushifura nkozesa ki nkozesa ebiragalalagala babyogedde naye sijja banenyawamu lwaki kugundi gye bansangirako eri gye nasookeramu obuli obulamu bwe nasookeramu kiri ekifaananyi kyaliwo saawa zino noza kye bali mukola ki kyebali kuleeta kye bali mu kuntwaliramu naye nze kituufu sirina biragalalagala byenkozesa naye buli omu agenda kwogera bibye sisobola stopinga muntu kwogera kiri fine kasita tekirina kyebigenda okunzijjako nekirala okwoga buli omu akogga buli omu alina ebizibu bye sigamba nti omuntu ogenda kuba buli kaseera happy n'abagaga balina ssente zitya nga zibeera zitya naye asobola okusala wait nabo basobola okusala wait nga balina ebirowoozo byabwe kati saaboogera mujja kwogera nze sirina kyakwogera ate sirina kyakukola MC Cuts amakulu okiri yalinze tolina nkolagana naye yali serefi kali ka selfie bambemu ali ka selfie musajja wattu era okuva olwo todda okuva olwo nenziramu nansanga emalabba twagenda emalabba ne ba Skypens kweno gundi baddeyo biri ebya event eyaliyo ya street jam lwenasemba okuddamu omusanga era nga mulaba bulabi kubanga waliyo baserebu bangi waliyo abayimbi bangi obubaka bwe obusembayo eri abatulaba ku Blaze Media ne bafaani bo kubanga obalina bangi balina bafaani bange nasookera beebagiza ddala nti neyanza bambi okunjagala nange mbaagala nnyo bambi mbaagala nnyo neyanziza neyanzeege naye munange aboogera ebigambo mukyabyogera ddala kubanga sirina kyakukola nga nsembeyezayo ddala neyansooka kwebaza omukulu gwe bayita Top Don Chris owa Skypens Top byonna nabimuwadde gonna nagamuwadde mwebaliza ddala bambi okumbeererawo okunjirawo omubiri kubanga life eno ensi eno si nyangu kyekisooka ensi eno si nyangu sente wezikubula n'ekyokulya nekikubula
obaddewo nnaku zino nga badde namanyira bya ssente namanyira kudda eri neti kulya lusaniya obadde tondaba nga ndi olusaniya nga ndi olusaniya kiri bwe kijja life netuukawo munnange ensi eno enyiga ate ensi eno nga tolina mulimu enyigira ddala eyokya n'obadde g'osuubiramu nti agenda kuwatuuka ekiseera n'akola ki n'akoowa n'akwesamba alaba okola ki omusaba nnyo naye bambi Don Chris neeyanza bambi neeyanziza sirina kyakuwa just saala zange zokka nakwebaza naye bambi neeyanziza neeyanzeege nga sinnakuta wano emutundwe mu kigagga zooni obeerawo ne jjajja maama ne taata bali ludda ebya mama ne taata sijja biteekako n'ebbali daddi wange gyali eyo naye nga sikulimba lwaki nkugamba nnyo jjajja jjajja wange yankuzizza ye maama ye taata weesomedde yamanyi buli kimu kyo yamanyi buli kimu ekyange taata gyali nga bw'oyogedde ne maama era naye ate maama ye ng'abasajja bamanyi abasajja omanyi bataata nabo tebaagala faayo atirisiko maama neera taata wange era mwebaza simunaako buzibu mwebaza naye nsingira ddala kwebaza jjajja wange ate maama simanyi ebya maama tobimanyi tubireke simanyi naba omwebalamya nti oyogera ku taata katono n'oyogerako ku jjajja maama n'omwesamba naye nga gyali mulamu bambi kyonna kyonna ekyatuukawo Mungu yasinga okumanya olina obubaka obusembayo oba akatalekeka sibulaba tulaba akaterekeka kiikaki kyonna kyotandyagadde kisigalire kitayagadde kisigalire nyongeza kugamba ku bantu bange embeera embi gye mbadde mundabamu sigenda kudda mu mbeera embi. I'm going to be fine. And atogenda nakweyisa ng'omuntu omukulu. I'm going to be okay. I'm going to be okay. N'obulimu bwange obulala nja kuba nkolakolako. Yeah. Naye bambi nnyongera ddala okusaasira naddala abawala bannange. Temulina kugwa muno maanyi. Katonda yakola buli kimu. Yakola buli kimu nze sibalimba. Yasalawo. Yes. Amakulu basigale nga bali hopeful. Yes. Oli mukyala atya Katonda? Nze nsabira Pastor Tom obadde ki? Ekyokusabira Pastor Tom tekitegeeza nti otya nnyo Katonda naye tukitwale nti otya Katonda. Abeeyo be batya nnyo Katonda. Nze mwagala nnyo. Okay, tubadde ne Shifra. Omu kati saawa zino y'omu ku bakozi ba Skypins official. Saawa zino era olunaku lw'enkya agenda batandika emirimu gye okusobola oba ndowooza nga influence. Simanyi mulimu gwe bakuwadde nekyenkumanyi. To be assistant manager. Oh, mashallah. Nekirala to be like owa social media. Akwasaganya ebya media ebyo social media kubanga obisobola. Tebina buzibirizi. Ate ne following ogiyina wadde account yavaawo. Kapya nno. Kapya kikajja kapya. Account kange. Naye nga nti osigala nga ba followers bo bayina bajja kunoonya bakufune. Yes. Okay. Tubasibulira ddala lumu. Okay. Omulabi waffe omulungi ate tujja kuddamu tukweyongeze maaso awo. Asobola okukeberako ku YouTube tulina emboozi zetukuteeredde eza Haji gye tubadde mu kooti tuvuddeyo ate tubaddeko wano ku Skypins era nawe tumaliriza ate kati tugenze kunoonyeza mboozi endala sigala ng'otwekuumiddeko ku Praise Media ate tusobola oba nga tukuweereza. Bya office kati biralamu. Okay, Shifra. Omuntu ali wano oba omuntu ali agenda okubalaba nsogenda okulaba office media yenjagadde omumanya buzibu bwava kutya okubanga Shifra nga rent yamubula Kyatabukirawa ye kyatabukirawo. Nafunamu some issues ne bamanager. Manager ne bakuvaamu ne bakuleka ne rent nakyasa Bali basajja
byasooka on the pages ebyatali like nawe nayogera ngeeti naye nina obusentiment alina section neŋŋamba let me first pay emyezi gino gyonna okutandikira kati entandika okugula ebintu okubirwaka ekitolo kiri nekirala wali obeera bagranma lwaki wavaamu nawe nkuze Mani Shifra ekizibyo kyange kitono nnyo twali ebyokya mu Uganda nyongera okubajjukiza twali tuyingidde studio what happened kubanga kati engeri Skype zijje kukutteko oyinza okubanjulira nti nina n'ekitone ne bakutwala mu production ezisinga akayimba tuni zaffe already oyina na mbazira tona akuba erisekamwe Stream Live eyinza okukolera akayimba ebintu ebyo basooka biteekako obubala kati okuyimba oba wakuvaamu bufunze nakwata akasimu nkubironza One, two, three, we go. Kati soko tukubiremu kali akakali. Tufaayo. Kali ku EP yo. Abantu bajukize yo Shifra. Kogere nibo takayi. Akakade. Tuwemu. Drum chichi. Tuwemu nawe. Stream Live weeri yegambirawo nti odi yawedde Munonye EP ye. Anyway, Skypings manager natumaliriza abannayuganda babeera nnyo konsandi ku kitonde kisaana muvuddeyo nemweyama mugera mumwadde musasulidde omwaka olamenti omulimu wakubeerawo paka oba biri omulimu kwatugako n'empisa era tujja kumuteka mu training muyinitiatinga mu mulimu twongere okumuyigiriza engeri gyakolaki gyaba agenda okolamuko emirimu egyo then ne promotion zijja kubaawo naddala mu byemisaala era nga tumwogera n'incentives oyinza osanga ate nga tumuwadde n'emmotoka esinga atukolera omulimu kyokka ate era ku ngeri yemu eyo era abatulaba bonna abali mu kulaba enteekateeka eno Shifra olwokuba awulidde nti asasuliddwa renti omwaka mulamba kitegeeza nti agenda kukola ng'asasula renti oli agenda kuba afuna omusaala gwe engabya ddala mu lo eri nyongereza bongereza but again era twongera okusaba abantu ab'ekisa abalala musobola era nammwe okujja ne mutwegattako netulaba nga tumakinga her life better mu ngeri eyo ffe bwe tuba nga tumuwadde rent n'omulimo ne sente zetugenda okuba ntumuwerako eza buli mwezi ne facilitation obulamu bwe buba tebuweddeeyo mpulira ndowooza nti wenna ali eyo alina obusobozi you can still come on board ne tuba nga tumukwasizaako eyo obulamu ne bwongera okuba nga butambula nga brand ya Skypings Shifra bwe yali ajja teyajja yekka yajjirako ne munne Hozambe Shifra for starters Hozambe y'omuwuliza kubanga kati gwosinga ogwa mu bintu ayinza ogamba nti hiti twagikuba babiri wamusuulawo
Bado sinabiraba. Bambi talina buzi. Zambe muntu wange. Naye si biri. Ebiriwa. Kale omwena abalaba oba bagenda okulaba enteekateeka eno Shifura Skypings omukwatireko omwongerako namwe mwenna abalirabamukola mubeeko kimuyamba. Madamu badde nsaba mu bubombeefu obw'ekitala otutwaleko otulage ku ofiisi omukyala wage mukuula situka tugende mu ofiisi. Mukwate kumulindeko, ono mwana wa buwala. This is girl child. Sitomera. Muri atomera. Ama Shifura hawa. Ndagala kunchitingako nze. Kinyankole kiki? Kinyadde. Ibinyampo. Kakyamudodde gwe. Shifura wano wagenda obeera ng'atuula nti agenda bakola front desk era ng'akola nga assistant manager. Actually kati mwene byalina obba ng'akozesa saagala mugambe mbu ataate kati Shifura ye social media handler. Of course, buli kimu agenda bakikolera ku laptop notebook yiino omulimu gugwo muyinza okugamba nti ate Skypings biki byekoze ddala biibino Shifura omanyi akozesa laptop omulimu gwa on job training ajja bayigira wano. Shifura tugeze omuzungu azze agwe handula atumwanirizeemu ku Skypings. Ndio anazema mzungu. Is this Skypings? What do you do here? Skypings? Very serious kumulimu. Sina mabika. What service do you offer here? Sorry. What services do you offer here? You take who's a manager? Choraya? Who's a manager? Chemical manager. Owulira otya entebe gy'olimu yeewuuba esiino babuulire kyo kino katonda alina byakola. Katonda banange kyerabira abantu be mazima. Katonda kyerabira abantu be naye bange donfesi ebale ate saagala boogere nnyo ku social media nti ebiki Don Chris bambeerale okubaawo kubanga akati alinga muzadde wange bantu tozowulira abakasitoma bali mu kunkubira amasimu bakato banyonyole bakwate demo piece. Ne bona. Supu de gozi tiawo. Ni magambia huko ni inokubanga etandise kuba tunamwa ogasirabawo nkuba kyaki leo kuba wekibadala email
muva ku kooti Tuva ku kooti nina.